Tukubireko mama John obugalo bw'amaanyi. Nange nga taata munkubireko obugalo bw'amaanyi. Nebuuka. Kiki? Yena masa n'omukono. Basebe ne banyabo ono omwana waffe neyanze. Zimwamba zikisirane gwe. Obusiru bw'abaana ab'obuwala bombokulata yuti. Yakuweredde mbadde mukazi nga nkola kyange. Yakuwerera. Kati okaba ki obusiga bw'ekirogo? Basebo ne banyabo olutwala budde bungi mbadde nsaba mama Jona ayogereko gye muli. Era de basebo era bannanga abakyala b'ebusitema temunswaza. Era de banyabo era de basebo mukulika amakubo owaina kaizo nesimbyeko. Lord Mayor Beatrice wayimidde atudde nga nawe weesimba. Bantu bwembadde nga nkutendeka. Ekibiina ky'abakyala b'ezziro bazinga mu nesimbako. Jako omuzindalo oliko omugambe. Olw'okuba olina peni mu matu maama. Watch out. Owulidde? Bino byansi. Eno ensi esobola okukuba n'obonaabona ng'akabadazo. Mundeke mugambe mwana wange wendifa alikaaba nga tewali amubuulira. Owulidde mukono. Ojja mugambire waka mama Jona. Ojja mugambire waka. Owulidde? Nze kulaba nnyo ku mpisi mu bizibu bingi. Atandise. Lwaki ogambya? Yogera mama Jona tugenda obudde. Mama kola speech day yange oba oli mu bwangu kwata. Omusajja ompanda mukama kubainaze ku stage yoga speech day yange oyogere. Mwana wange wa mutumbwe. Owulira emoka. Basema ne banyabo mwebale kujja ku birthday ya mwana wange. Graduation. Kola speech day yange. Yogere, ajogere. Kola speech yogera. Abantu size webuki obusungu buba kumpi. Mubi dala kugumba. Yes, yogera speech day yange. No, sorry. Abantu. Dokuwasa omukazi omumpi neza. Basema ne banyabo mwebale kujja ku mukolo gw'omwana wange mumulaba bakubire ka i5 nayiga okusenya ngula eddagala amanno gonna olinga abagira NRM kigendereyo bakyabadde kyaleero bokka. Tomorrow brush your mouth. Thank you. Basebo ne banyabo mwebale kujja ku birthday graduation mbadde nkimanyi twambakira. Ndi musanyufu nnyo olw'okuba nti nze ku mukolo gw'omupannange Teopisto webulya nakawuyo. Bannange kola kalaawo fiiko mmoja za kalaawo kayira. Mama Chicken. Yoyo munnange anti yankomba enziro ku mugongo. Webale genda okuza. Naye bannange bulira tatya nayiga okubuuza. Mutabani wa amenyigiriza. Kyeddemu nkulya esiraamu. Saagala byabufuzi owulira. Basebo ne banyabo olwaleero sirika abamaziga gano lwakuba nti ndi bunnaku. Kino kyendiko oba kyempulira omuzungu kyayita tears of joy. Tears of joy. Tondaba mukamwa. Mukwano sigwe wampeera nange nasoma EU bawachahanga mbimanyi bapama. It's okay. Osegera. Nekwane alifu beteze. Byonna bimanyi. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Takbir. Ala akbar. Kama ebazibwa. Basebo ne banyabo olunaku olwaleero ndi musanyufu nnyo omwana wange asomye n'amalako. Ekyamazima teyibadde byankuba kitaawe amuzaalira ddala yafa buno obwaffe. Abaganda mubutegedde nkumuunye. Kubanga bamuwaananga nnyo. Yes. Oli step father esekimanyi. Kubanga tolina kyompa omwana muweeredde bwomu. You understand? Wewe yapata ansize. Nzame positive. Yes. Ndi mulamu. Yes. Basabo ne banyabo omwana wange asomye n'amalako. Naye wendowooza omwana wange nsoma gy'asomyemu
Nkula jakulidde. Atandise. Amutika gambide wibamaze. Atandise. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan wa Allahu barina kulli nafsin alhamdulillahi rabbil la ilaha illallah. Or you speak, man. Thank you. Basebo ne bannyabo omwana wange asubye n'amalako. Jembodde tebadde byangu kyombola banasazawo ne mugamba I need to make a speech day mbenga njogerako gye muli. Basebo ne bannyabo mu kusomesa omwana wange sibadde bwomu mbaddeko emikono egibadde ginkwatirirako okulaba ng'omwana asoma. Gendo neebaliza omwami oli ayambadde galubindi MP La Lopeche, Honorable Minister of Justice. Kamera k'emyaka gyabo giroga olowooza mbu wali atuusewo yekka. Sooka ojje katono omwana sooka okomewo jangu sembera wano sembera wano funyulula engalo funyulula guno omukono basket saagaana osabiriza abantu abakulu ntumye kumubuuzako mumusabiriza dayo mangu omubuuze so kamire you wait my orders saagala saakutendeka bad manners empisa mbi nja kukuba peva nkwasa kawanga bombukulaata youth basebo ne bannyabo Honorable nsaba oyimuka obubireko abantu wallahi nsaba I'm down on my knees Honorable obubira ku bantu bamukolo bakulabe bannange oyo akalulu kaliwo aka Honorable omwami Honorable ye MP La Lopeche Minister of Justice mwagalako ekintu kimu mwami w'amazima Bambi mukuba w'amazima yaŋŋamba Nakayiza nkimanyi oli mukazi muneko naye omwana obwali baatikkirwa ngenda kuwa miliyoni 2 omwana afuna omulimu tatazimuwa azireete omugalo wa minisita muliwa miliyoni 2 barakallahu fiikum. Mama Jona tayambye gwe wekka ayambye ffenna nga famire teweereeta mu first family mukwano mpola mpola you are a Biden Pairosa. Owulidde I'm your husband. Honorable omwana yangamba jamuwa miliyoni 2 azibalage nga mwenna mulaba si bwe kiri ziwanike twaba ziwera miliyoni 2 tale ebigambo bye kyemba mwagala Wache wanika ndawezaako wadde check towanika wama jangu soko ogende ewa maama ati maama yatera okubyangu bannanga abenga bitufu mbamani kwa omwana awo yamaze okusoma akola outside catering baweereza chai bwayise nebitaga capital gula amaswani septic n'obuntu bwentyo so entandikwa tebambi zonna zonna ab'omwadde barakallahu fiikuli wajazakallahu khairan entangawuzi yalinnye ataba ne chai alime entangawuzi sembere eno muwala komawo sente ziteeke mu mukono gumu I'm watching you. Are we together? Yes sir. Come quickly stand up. Yeah. Later. Alright, Tata Jona mukwano, don't do the temptation. Later. Pozinga guhiza. Stange, neyanza Honorable Minister. Tata Jona. Wewa Honorable Minister, njalo kutegeza nti ne musajja mufumbeera nina omwami. Sijja kuba mukyala yeetwala, ng'omwami wange takubuuzizza kugenda obuze ku Honorable. Kidira omubuuzeeko bibyo tomanya anaasiima. Ojakakasa nti suno siruseke pipe. Gende wa Honorable. Pipe eriko ne straw. Buuza ku Honorable ne mami barakallahu fiikum. nkulamusiza Honorable Minister Ne mami mukwate ko mu ngalo toba na msambi. ayinza onyiiga nno Mukwate ko oyo mumanyi tuli bangabi. lwaki obuuza daddi yekka Bannange barakallahu fiikum. mami neyanziza wategedde gundi kojaawo wali Bannange kojaawo kagende